emu tujja kukwatagana. Sayi muntu tujja kukwatagana katoyinza kumfumira kwabadde yeebase. Kalondooza wadaabu kimidde. Manya Reverend David Mukoza. Twagala kwebaza afande waffe olw'okutaasa omubuulizi Ababbi ababadde bazze okubba ebisolo bye. Tumwebaza kubanga yatukoze bulungi. Omubuulizi we yamukubidde essimu nti bamulumbye, n'ayingirawo mangu okumutaasa. Kale nafande tumwebaza nnyo Meja. Nkimuguzizza ndowooza. Nakola kinaku amasasi mu bbanga ng'ali eri wuwe n'ankubira essimu nti bagenze naye nga yalina omuntu gw'alabye ng'ali eri ng'adduka wali. Manya yenze Kintu Brian omubuulizi ow'e Kalebera, Kabembe, Kiyunga, bwe Busumba, Osaba Diikoni ow'e Bukoba, obulabirizi bwa Mukono. Nafunye kikangabwa Ababbi bate we bazze ekiro okubba ebisolo byange. Nafunye entiisa ne munnange gwensula naye omwana wange Male. Kale nno ne nfundikira nga sibitegedde mu mbeera efaana bwetu, naye ate era mu kutya ennyo ne nfundikira nga mpise omujaasi. Bwe yafulumye ebweru n'akuba amasasi, omuntu ono abamu ne bafuduka, omu n'afuna okutya ne yeekweka mu ffumbiro lyange, omwabadde obubizi bwange 10, then omwabadde ne kasooli wange. Kakati Meja amaze okukuba amasasi mu bbanga 8, awo n'alyoka ajambuka eno waggulu okutusanga munda, kubanga naffe yamaze okuba amasasi ne tufuluma ebweru ne tufuna amaanyi ne tumusibirayo n'ekinywa kubanga ogirusibira munda. Kakati we yazise n'atusanga yadde amanyi yeesibiddeyo n'akuba essasi ng'aliyisa mu kisenge eryamukutte okugulu. Era we yamaze okugulawo era n'amwongera nga yagala. Kakale n'embeera yabadde bwetyo, ate era tewafunye okutya, tukyali mu kutya olw'obubbi obufumbikedde mu kitundu kino. Kale nno twetaaga okweyongera okusaba ennyo tulabe nga Katonda atugumya mu mbeera efaanana bweti n'okwongera okutukuuma.